Ekiro ekikeesezza olwaleero abatuuze b'e Butalabuna mu disitulikiti y'e Kayunga bakulwawo okukyerabira oluvannyuma lw'abasajja abakazibwako eri abakifeesi nga bakulembeddwamu omukyala Penny Awol okubalumba ng'abakaka okwamuka ettaka lye. Okusinziira ku batuuze, abasajja bano basoose kubakaka kufulumya buli kye balina mu nnyumba, nabo kye baakoze era we tukoledde emboozi eno nga bangi bali wabweru ennyumba baazaamusa edda. Bakifeesi bazze nga balina ebissi nga batulagira nti tujje ebintu mu mayumba. Bino bye nasobodde okutegula olw'okutya okungi ebimu nabireseemu naye ne ŋŋamba kangendeko na bino neetaasa obulamu. Ng'oggyeko okubagoba mu nnyumba, bano bakkidde ennimiro zaabwe ne bassaawa buli kimu. Abeera bamaze okusaba emmwanyi zino ne badduka ne badde bwa penina. Tukwanguyiza tugira nadda n'atema era emmwanyi ziri zemulaba ziri ez'ente ezo yazitema butemi kakati kuno bwe yakomyewo era yazinakwaki nakutema. Akaseera kano abatuuze tebalina kyakulya kyokka nga n'ew'okusula tebalina. Kati sirina wendaza baana ne mu nnimiro bangobye n'emmere sirina gyendya bw'ogendayo nga bakugoba. Okusinziira ku batuuze, omukyalo ono nga yaakajja baateesa abasasule ettaka lye baliveeko kyokka ne yeerema ng'essaawa eno tebamanyi kyakuzzaako. Ye twakola n'emperi n'endagaano ne tugamba tugabane ne tutuuka okugabana ne tukola n'endagaano mperi naye yawukanako. Naye tuli awo kati batugamba temulima temukola bwe muti emigo gitulya emigo gitukuba tubona abantu tusigala twakkaanya nga ye agenda kuma ebibanja by'abantu buli kibanja kya muntu amale akigabanyemu emirundi ebiri. Bagamba bagezaako okwekubira enduulu mu bw'obuyinza wabula nga buteerere nga n'essaawa eno balira ku nsiko anti batya okubasiba. Era njagala obategeeza nti omukyala Penny ne Kayunga ye Katonda w'e Kayunga. Bw'asalawo nti bakusibe nga bakusiba, bw'asalawo nti bakutte nga bakutta. Era nze gw'olaba yansalidde musango gwa kufa. Kinajjukirwa nti okuviira ddala mu 2023 omukyalo ono azze agugulana n'abatuuze nga guno si gwe mulundi ogusoose ng'abafiiriza ekikula kino kw'ossa okubatiisatiisa. Yasobola kusena na tractor ne tujja tukola ki mu 2025 kakati tukwanguyiza tugira nadda n'atema era emmwanyi ziri zemulaba ziri ez'ente ezo yazitema butemi. Ssekanja Samuel Ssentebe w'e Butalabuna agamba nti ettaka lino kwe bamaze emyaka n'ebisiibo nga Penny bwe yajja abakkaanya bulungi era ne balowooza nti bagenda kufuna n'enkulaakulana ku kyalo wabula byonna bye baasuubira byafuuka byoya bya nswa. Kakati ffe olw'okulaba kino omukyala aleese pulojekiti twamuwa ekifo ekyo ne tugamba munnaffe yalinayo poloti z'abantu tumugamba bakolere wamu era wano wamulaba wano ono bamugatta wamu n'ebyalo ebyeri byonna nalaba nga yafuna yiika 16 wano nga zezize. Omubaka w'ekitundu kino Charles Tebandeke ensonga zino azzeemu okuziyingiramu era n'ategeeza nga bwe bamaze okuwandiikira minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba okuyingira mu nsonga zino ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Abantu b'e Butalabuna mu Kayonza baleese dda obuwandiike nga beetaaga obuyambi bo nga bayita mu nze y'ebbaluwa eno. Era ebbaluwa eno ekusaba oyingire mu nsonga eno mu bwangu ddala nga tewanabaawo musaayi guyiika e Butalabuna ku nsonga z'ettaka lino. Ono asabye abatuuze okugenda ku poliisi buli omu okussaayo okwemulugunya kwe kuba okuva ebizibu bino lwe byatandika tewali yali alopye mu butongole. Guno mulundi gwakubiri nga nkiddamu genda e Kayonza ogulewo fayiro kubanga olwajja embeera eyabaddewo bwe yatuuse nakubidde DPC naye DPC nga ŋŋamba talina likodi yonna ey'omutuuze ku fayiro ey'emulugunya. Mu kwogerako ne Penny n'alumizibwa okubba ettaka lino atutegeezezza nti yamala kukola kunoonyereza ku ttaka lino nga tannaligula era n'akakasa nti tekuli muntu yenna. I did my research paka England ku ttaka lino. I paid for this land October 3rd, 2016. I wired money, bank transfer. Agamba nti yenna alowooza nti ettaka lino lirye aggyeyo ebiwandiiko bye binaasala eggoye ku nnannyini omutuufu. Whoever thinks they own this land baleete ebintu byabwe baŋŋambe nze nnannyini ttaka ebiwandiiko byange biri. If that's simple. Olw'okuba ng'ensonga zino zaafuuka nnamulanda ng'amabeere g'embwa tewali amanyi mutuufu wa kuddukirako kuba ne minisita omubeezi ow'ebyettaka eyavaako Sam Mayanja yaziyingiramukko kyokka era tewali kyakyuka.